Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Abasiraamu bulijjo basaanye okubeera ekyokulabirako nga bagaba wamu n'okwagala abantu abalala. Bw'abadde aggulawo omuzikiti gw'e Bukuutu mu disitulikiti y'e Kamuli mu Busoga oguzimbiddwa Haji Muwanga owa Luka Plastics, jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinka Kungulumbuga asabye abasiraamu okwongera amaanyi mu kuzimba emizikiti mu kifo ky'okulindanga Abawalabu okubawa. Ennaku zino bannayuganda okutwalira awamu ebintu by'okuzimba emizikiti badde babivuddeko nga buli kaseera bagamba tugambire kuba ama tugambe ku munazama nga bali ku bitongole by'ebweru byokka bebagamba bizimbe emizikiti ne beerabira nti nabo balina obuvunaanyizibwa okuzimba emizikiti. Ne kiba tibali be bagenda okuyingira ejjana kyate ffe bannayuganda tulibeeraawo nga tuli mu kwatakwata naye nkwebaza. Supreme Mufti Sheikh Zuwairi Sowedi Kayongo akuutidde abasiraamu okukola ennyo okusobola okuteekawo ebintu nga bino, n'agamba nti kyannaku okuba nti abamu basigadde n'emitima emibi egitaagaliza saako ba imaamu okutandika okutunda ebifo nga bino. Wano Alhaji Moses Kigongo alabudde abasiraamu ku kyekwesosola. Batukobeera omugaso ogw'okubaawo n'omuzikiti niki nenda mugukozese twena tufunemu empeera, asaaliramu afuna empeera neyatairewo afuna empeera. Mbegayirire ekifo ekyo mukisaaliremu mukikulaakulanye insha Allah. Tuwali kyetaaga okujjako okwongera okuyigirizibwa. Ebintu bino byonna bwe bibanga tebibaddeeko kutendekebwa, bantu basigalawo nga bayinga basobola okubeezaawo obuyivu obusobozesa okukkiriza ebintu bino okuwangaalira mu ngeri ebiteekesezaawo. Kyekintu ekifuuka ekigambo ekyennyamiza kulaba ekintu nga kino nga kibaddewo ne bukyenkya nga imaamu gwe bataddewo n'omulala gwe bataddewo nga yeefuula nannyini kintu akyewako obuyinza asobola n'okukitunda. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu era nga mwana nzaalwa mu disitulikiti eno avumiridde nnyo ettemu eririwo mu basiraamu. Omubaka we bw'atisse minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obuvubi Lucy Nankabirwa agubizza abasiraamu nga gavumenti bw'etagenda kuwera okutuusa nga kino kiwanguddwa. Abakwagalana nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Gasalule Ntakke ne Dr. Sarah Nkonge Muwonge baguze pikipiki era nga beegattiddwako Mwami Seezi Yamaha ne bawayo pikipiki 2 ezigenda okutambuza bayimaamu b'ekitundu kino. Ndi Ajinu Suntale ku lwa WBS TV e Kamuli.